Eno ye program yo Ensulo Ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abaagalwa abalungi abaana ba Katonda b'omuwendo mungi n'olwaliro mbanirizaako ku programu yaffe Ensulo Ey'enkya. Katonda yeebazibwe akukuumye n'akuyisa mu kiro. Waliwo abafunye okusoomoozebwa, waliwo abafunye ebizibu ebitali bimu, mulimu abalwadde. Tusaba ekisa kya Mukama waffe Yesu kikukyalire. Katonda waffe atuwe ku bwetaavu obwo. Waliwo abaweddemu amaanyi nga bafiiriddwa. Kaseera ka kunyolwa, naye Katonda waffe akitegeera. Waliwo abali mu nnaku omwaka guweddeko, pulogulaamu ze wateekateeka zigaanyi. Olwaleero ennaku z'omwezi 3 Desemba 2022. Waliwo bye wali wapulaaninga okukola tobituuseeko. Naye teriyo kirabo kisinga bulamu. Omwezi guno we guggwaako kitegeeza ebikadde bigenze. Bwe tutandika omwaka mupya kitegeeza tutandise bupya. Togwa mu maanyi wabula sinziira otandike buto. Abalina bye mutuuseeko, Katonda waffe yeebazibwe, ekitiibwa n'ettendo bimuddire era mumwebaze. Ntumira ku baweereza baffe abalungi, mwebale okuteekateeka pulogulaamu zino. Mwebale, Katonda yeebale bakozesa. N'abaddu ba Katonda mwenna abaweereza omulimu gwa Katonda, abasumba, abakadde, Katonda nsaba ayongere okubagabirira, kubakozesa wamu n'okubanyweza mu kukkiriza. N'abantu ssekinnoomu mbaagaliza olunaku olulungi. Katusabe. Katonda waffe tukweyanza gwa bukeeseza gye tuli. Erinnya ly'ekkulu lyebazibwe liwe ekitiibwa. Otusaasire mu bitagenze bulungi gye tuli. Otusonyiwe. Katonda waffe otukomyewo mu kisibo kyo. N'olwayo nga tuzze okuyigako bye tugenda oyiga, kabiteeketeeke obulamu bwaffe olw'obwakabaka bugenda okujja. Ekisa kyo, ekitiibwa kyo, obuyinza bwo kabirabisibwe olunaku olwaleero nga tufuluma ng'era tuyingira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tewali budde n'akatono. Ke kasimuka kaffe ak'olwaleero. Ejjo twalabye ku kibi ekituula munda. Twalabye omusajja Samusooni nga yameggebwa omukyala, naye nga yali naggwano. Katonda gwe yali yasindika okukuuma abaddu be, abaana be. Katonda nga yamuwa amaanyi aga buli kika okumufuula omukuumi w'eggwanga lye, okumufuula ekyokulabirako, okumufuula asobola okulaga n'okugyayo obulungi ekitiibwa ky'obwakatonda. Naye ameggebwa ekibi ekitono bwe kityo. Bassebo ne bannyabo, twalabye nti kya buvunaanyizibwa ng'Omukristaayo okuyiga buli kaseera okwezza obuggya mu maaso ga Katonda, obutakkiriza kumeggebwa wabula n'okusalawo ekituufu ky'olina okutambuliramu. Olwaleero nga twetegereza nti tewali budde n'akatono, baatuwadde olunyiriri lw'okujjukira olwavudde mu kitabo kya Yakobo essuula ey'okuna olunyiriri olw'14. Munzikirize ndusome mu Bayibuli. Lwagambye bwe luti: naye nga temutegeera bya nkya, obulamu bwammwe bulinga
kiki? Muli lufu olulabika akaseera akatono ne lulyoka luggwaawo. Muli lufu olulabika akaseera akatono era ne luggwaawo. Baatuwadde ebigambo bino abantu abaali bakuzeemu bajjukira nga beesunga omwaka 2000 era nga bwe babalirira emyaka gyabwe okumanya bwe baliba ku ntandikwa y'Olwasa. Kaakano tutunula mabega okujjukira emyaka 1000 we gyatandikira. Emyaka egiyise lumu nabuuza omukazi eyali ow'emyaka 10 ebbanga ki lyamaze nga yeesunga singa alituuka ku kijjukizo ekyo. Yamwenyaamu nga bw'alowooza n'agamba nti si bbanga ddene n'akatono. Ebbanga yalaba nga si ddene n'akatono. Yakobo yawandiika nti obulamu bulinga lufu olulabika akaseera akatono ne lulyoka luggwaawo. Obulamu bumpi nnyo era n'emyaka giyita mangu nnyo. Emyaka egigeraageranyizibwako omuntu okufiirako mu Amerika giri 78. Mu Bungereza girinnyako ne gituuka ku 81. So nga mu Japan awali abasinga okuwangaala okusinga ku mawanga amalala, omuntu asuubirwa okuwangaala okusukkako ku myaka 84. Omuntu akyasinze okuwangaala mu myaka gino ye omukazi Omufalansa Jeanne Calment, agambibwa okubanga yawangaala okutuuka ku myaka 122 egy'obukulu. Bwe yali tannafa mu 1997, naye bw'ogeraageranya obuwangaazi bwa bajjajjaffe mu Bayibuli, mukyala Calment yali atandika butandisi. Nowa yawangaala emyaka 95. Yaredi jjajja wa Mesusera yawangaala emyaka 962. So nga Mesusera yafuuka omuntu eyasinga okuwangaala bwe yafiira ku myaka 969. Naye omuntu akyasinze okuwangaala ennyo ye Enoka, kitaawe wa Mesusera. Oyo bwe yaweza emyaka 365 n'atwalibwa mu ggulu nga talabye ku kufa. Kitegeeza oyo nakati akyabalibwa. Enteekateeka ya Katonda eri nti abaana be bawangaale emirembe gyonna, bavumbuleko ne ku nsi endala, era nga mu bbanga eryo lyonna twolesa empisa ya Katonda buli kiseera. Ko n'okunyumirwanga obulamu nga Katonda bulaba, wabula obulamu obw'emirembe gyonna busembera mangu. Katonda atuwa obulamu buno tusobole okukuza empisa ezisaanira olw'okudda kwa Yesu. Kya bulabe nnyo okufiirwa omwoyo. Singa obulamu buno bwe bwokka bw'oba olina, obulamu kumpi buba bwenkana n'obutaliiwo. Katonda ye awa obulamu bwo amakulu. Okuyita mu Yesu osobola okuwangaala emirembe gyonna. Bassebo ne bannyabo,
ekyokuyiga kyaffe ekigaye Tewali Budde batusiigidde ekifaananyi ekiva mu kitabo kya Yakobo essuula ey'okuna olunyiriri olw'14. Atugambye nti obulamu bwaffe lufu, obulamu bwo lufu. Muganda wange mwannyinaze, olufu abalumanyi bwe mukeera ennyo ku makya olwo lufaanana omukka oluba lukutte eri ng'olulengera lwayogerako, era akasana we kaviirayo bwe ppa toddamu kululabako. Simanyi gye luba lugenze, siyinza kulimba, naye bw'aba annyonnyola agambye nti obulamu lufu, lubalabika akaseera katono era toddamu kululaba singa omusana guvaayo. Ebiseera ebisinga tuseetinze goals zaffe ne tulwaganyisa n'abooluganda, mikwano gyaffe, neeyo ku mulimu n'omutegeeza nti enkya ŋŋenda kukeera maliriza ebintu byo, enkya ŋŋenda kukeera muganda wange nzije nkulabe, kale nja kujjayo omwezi ogujja. Ne tukola ne programs naye nga tomanyi lwankya we luli. Obulamu bwe butyo. Waliwo abeesunga okutuukako mu myaka gye2000 okulaba biriba bitya. Abamu abaatuuka batugaye waliwo omukyalo w'emyaka 10, kitegeeza mu 1900 net ndowooza we yali azaalibwa, nga mu 2000 aba aweza emyaka 10. Yabuuzibwa nti otuuse ku kijjukizo kino. Kankusomere ekibuuzo nga bwe bakimubuuza. Bbanga kiri amaze nga yeesunga alituuka, singa alituuka ku kijjukizo ekyo eky'emyaka 10. Naye bw'aba annyonnyola yaga si bbanga ddene n'akatono nga ye nannyini bulamu alaba ng'eyakazaalibwa mu myaka 10. Bwe yeetegereza alaba gy'avudde kumpi nnyo n'okusinziira obulamu gye bukyagenda. Akadde kaffe kaayimpayizibwa. Katonda yatenda omuntu ng'omuntu wakubeerawo paka mirembe na nnaku. Ebiseera byonna ng'omuntu si wakufa, ng'omuntu si wakulaba nate kukuba nga takyaliwo. Okufiirwa abaagalwa abo, mikwano gyo, byonna byajjawo lwa muntu kujeema n'ava mu maaso ga Katonda. Omuntu bwe najeema ne mpaŋŋangusibwa, obulamu bwange ne bunjibwako ne buwanyisibwa, ne mpeebwamu ekyo kye nakkiriza okugondera. Ki ky'okkiriza okugondera? Okimanyi nti okusalawo okwo olwaleero kusobola okukyusa ky'oliba mu maaso? Okusalawo okwo kusobola okukyusa byonna ebiri mu bulamu bwo. Bwe weetegereza batusiigidde ku kifaananyi eky'abajjajjaffe abaawangaala, abaalooza ku bulamu obw'okubeerawo ebbanga eddene, naye nabo we beetegereza baafa nabo balowooza badde tebannatuuka, baafa balowooza banguye. Obulamu buno Katonda yandituwadde ku bulamu. Batusiigidde ekifaananyi kya Nuuwa eyafiira ku myaka 95. Nzikiriza nti naye wandyegombye otuukako ku egyo emyaka. Kale kati gwe ku myaka gyo gy'olina simanyi wenkana otya, naye ndowooza ku myaka 95 obeera tonnatambulako. Buli muntu yandyegombye okutambula mu bulamu bwe n'awangaala.
batusiigidde Bamesusera abawangaala emyaka egiwera 609 naye baatulaze nti waliwo omusajja akyasinza okuwangaala nga yazaalibwa ng'abalala naye n'abeerawo ebbanga lyonna. Omwami oyo gwe baatuwadde baamuyise Enoka. Ndi Enoka we yaweza emyaka gye 365. Omusomi omwangu wonna osoma mu kirabo kya lubereberye essula ey'okutaano olunyiriri olw'abiri-mu-nnya agamba Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Enoka paka n'olwaleero ye teyaloza ku kufa kubanga emyaka gyo gikoma okubalibwa lw'ofudde. Naye naffe Katonda nga bwe yatutonda nga tetwali baakufa, nga tetwali baakuzikirira, ng'obulamu bwaffe bwali bwakubeerawo lubeerera, tusobola okutwala ekyokulabirako kya Enoka n'atambula ne Katonda. Katonda naffe yatuteerawo Kristo nti bwe tulabira ku Enoka tusobola okusenga Kristo nti Kristo ye we tutambula nga tukkiriza nti ye Mukama waffe, ye mulokozi waffe, ye mununuzi waffe, ye mugayidi, y'agayidinga ekkubo lyaffe ery'obulamu nga tutambula. Amazima naffe tetuliroza kukulaba nnaku kukudaga naye tujja kubeera n'obulamu obutaggwaawo. Ng'era obwo obulamu obutaggwaawo buli mu Kristo Yesu kubanga ye yasobola okutununula bwe twali nga tutundiddwa jjajjaffe Adamu. Kristo ye yasobola okuteekawo essaddaaka ennamu, ye yasobola okuziba oluti gaapu omuwaatwa, olwatika, oluwonko, kyonna kyosobola okukiyita olwali luzzewo wakati wange ne Katonda wange. Kristo oyo yasobola olwaleero okuddiza obulamu obwakuggyibwako. Waliwo olunyiriri olunyumira ennyo lwe tusomako buli kaseera. Abamu baalukwata lwafuuka kikwate. Agamba bw'ati, kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda ye mu Yesu mukka mwe yateeka obulamu obutaggwaawo. Olinawo obunoonyereza ewalala? Emirembe nga gikubuze ku nsi, gwe weesige bwesizi Yesu ajja kugikuweera mu ggulu, ajja kugikuwa. Ojja kudda buto, ojja kudda bujja, ojja kubanga okufa tekukyakuyinza, okulumwa tekukyakuyinza, okubalaba ennaku nga tekukyakuyinza kubanga ojja kuba osenze oyo omuwanguzi, osenze oyo kabona, osenze oyo saddaaka, omwana gw'endiga eyaweebwayo. Ayongerayo 17 kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira omusango, naye ensi erokokere ku ye. Amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Guno gwe musango. Agamba guno gwe musango kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne baagala enzikiza okukira omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Nsaba ggwe oleme kusalawo kugenda na kizikiza.
nsaba ggwe mwannyinaze muganda wange osalewo kugenda na bulokozi, ogende n'omusana kubanga gwe gumulisa we tuyita. Omusana gwe gukuza ebirime, omusana gwegwo oguyina oba ogusobola okugyawo ekizikiza mwana tune tuva nga tetukyali mu ntiisa. Omusana ye Kristo. Kristo oyo ye mwetefutefu okutambula naawe, mwetefutefu okutuusa eyo gy'otaliraba ku nnaku, gye wataliba kigambo nti tewali budde n'akatono, kubanga olwaliro byonna bye tukola tubikola ku liitiriiti, tuli ku sipiidi tudduka, enkya tetumanyi kinaabaawo. Simanyi oba pulogulaamu gy'okoze olwaleero enkya eneebeera okyasobola ogituukiriza. Naye bwe weekwata Yesu gy'ali kutwala oliba tokyayina, w'okolera pulogulaamu n'etatuukirira. Nsaba muganda wange olowooze ku bigambo ebyo, obifumiitirizeeko nga Katonda ayogera ng'ayita. Naye olunyiriri, waliwo olunyiriri lwe tutera osomako. Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Obubi bwe bwasukkirira, Katonda n'asala ku myaka gy'abantu. Wandibadde muwangaazi, naye ebikolwa by'abali abaasooka byasukkirira. Bwe kubamu akafaananyi ku buseegu ku bwonoonefu obuliwo olwaleero nga omuntu akyawangaala bw'atyo, kyandibadde kitya? Katonda teyandyagadde muntu afe mangu gwe yatonda, naye kubanga okusalawo n'okukola kwe kwali kwongera kumuzikiriza na kuvumaganya kifaananyi kya Katonda. Olwaleero ng'olondawo, olwaleero ng'okkiriza byonna byaliwo, naye Katonda waali okulaba ng'ateekateeka emmeeme eyo obulamu bwo, naawe otambule nga Enoka we batugambye nti yatambula ne Katonda era Katonda n'amutwala. Singa obulamu bwo bwe bwokka bw'olina, obulamu kumpi bubwa bwenkana n'obutaliiwo. Obulamu obwaleero bwe badde bannyonnyola wano baatugee bwenkana n'obutaliiwo, kubanga buli wogezaako okubaako kyojjukira ekyemabega gy'ovudde olabanga jjojjuuzi. Wano mu 2000 nange nkyajjukira ebyaliwo, ndabira ddala ng'ebyajjo, naye Katonda mweteefuteefu bwe tutambula naye agenda kutuwa obulamu obutaggwaawo. Nsaba omwaka nga guggwako ogumaleko ne Yesu, omwaka omujja nga gutandise ogutandike ne Yesu, naye anaakukuuma, anaakuwangaaza, anaakulabirira, anaggabirira, anaakubeera omusawo, anaakubeera omukuumi, anaakubeera omugabirizi wo. Ekisa kya Mukama kikkulembere mu kaseera kano ng'otambula mu bulamu bwo. Katusabe. Katonda waffe, tweyanzizza kubanga obikkudde ebigambo bino gye tuli. Weewaawo bikaluubiriza emitima gyaffe okubitegeera, naye omwoyo kaatuluŋŋamye tubitegeere. Obulamu nga bumpi, nga bulinga olufu. Katonda waffe, tusaba otuteerewo engeri yonna Katonda, omwoyo omutukuvu atujjukizenga ebigambo byo, tusobole okutuuka eyo Kristo gye yatusuubiza, etaliba kukaaba, kulumwa na kulaba nnaku, wabula eribeera essanyu lyokka. Abooluganda bano abali mu maaso go kabaleme okubulawo. Ku lunaku olwo bonna babeerewo, ku lunaku olwo bonna emitima gyabwe, emmeeme zaabwe
gibeerewo, era Ayi Katonda mu mwoyo otuluŋŋamye ng'otujjukize. Katonda waffe tusobole okukuweerezanga buli kaseera. Katonda waffe olunaku luli olw'enkomerero nga lutuuse, tubeeremu abaliba abalamu abataliddamu kujeezebwa na mbeera ya nsi. Tusaba ebitono naye bisingako, kola ng'okusiima kwe kuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsaba Katonda ababeere. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.